Coming up on AC Media. Yomukazi inakoma wabufumbo wamu relationship. Taina we inakukoma. Wabula bawo kisinzira gwe mbulamu bwa namba kyenkana ki. Ne abamu abasajja mubeekaka. Omusajja nogezako kumuwa sente akwagalira muleka azirye. Omusajja muwa ku sente si kibi. Sisagala tukifula nnyo big deal. Kati nze salongo wange nga yeetagayo kasimbi nga simuwaayo nga ate akasimbi nkayinamu. N'ekibuzo kiri nti ani gwowa. Ati bagamba ati mukazi wakutanga okuwa kasente ke kamanyiro kotandika okuwulira. Kisinzira yakulirawa. Era tuba wali abasajja bagamba ati nze sente y'omukazi tonyumiza alone gwe n'abaweraga. Anti mulangira nga temuli ba. Funa emirembe. Va ku sente y'omukazi. Amazima gali nti bwe kitandibadde kizibu omusajja teyandi. Coming up on AC Media. We inspire. AC wano ku atalk with ACS Media Uganda. Mabuzaako gwe nawo osinza okubanga otulaba. Thank you so much for loving us. Abatwagala mwenna, abasubscribinga, abakomentinga, abasharinga mwenna mbabuzaako. Mbuzaako gwe naali eyo Saudi, abali biyumba bakadama, naye nga basinga okola show zaffe. Nze njala ennuma sigenda siri ku muntu n'omu. Kiki kyogezaako? Tugenda kulya mmere. Kati nze eriko. Buuza bantu. Mbuza ku bakadama mwe nanga oli mu kiyumba oli Oman oli Iraq oli Saudi abana bali awe UK yes mwe namba buzako US mwe namba buzako. Thank you so much for loving us. Bila tubiraba ye mugezako tukolera nabasala ba kawa phone ne mu postinga temanche mutukolera nenga le tuli mu kitebe ky'omukwano tuli ne Nalongo enjala gweruma soko malayo mbitibwa byange byonna Nalongo kitone ebisinga gwa bagendo byogera kwanga tizemba sibimanyi tuna mu kamera naye omukazi omukulu bino bajja byogera mukama okikubuza bwotyo n'oweta n'oyambuka mbalamusizzaako ebishi byoyogera banze Nalongo kitone nampija omusajja atalina mutawaana owakene Space and Wine oba kumva nungi Motors emakindya kiweddeyo nkulese badde nyakubuuza omukazi omukulu obulotya naye ngenzo ndaba ng'ojja kunyiiga ate kati abakazi munyiiga nze mbadde swa butabula kubanga kati balamu nvudde eri yonna nange njala esebe nnumanga gweweekuma kati toyonsa mwana gwanagiridde ebifu olaba kansirike ozolowooza mulenzi senkulabanga abo ndabanyirira nedda sooka ombuulire ndabanyirira wani yakugamba nti buli munene gibeera mirembe abantu bageja ebizibu sigeja ebizibu zakugamba Nenga Nalongo ebintu eyo si birungi ebintu byakubeera nga tujja ku show ano isizaamu eggaali naye ogenda kunchayo omusajja abeera yalooze nti omusajja oyo njagala okkiriza obeere proud mu y'omwogerengako abo abasajja ababiti be batayogerako ego manyi ki bw'aba mulungi mwogereko ago manyi ki tino mubi anti omusajja aswaza tebamwogerayogerako kati omusajja omulungi ng'owange n'ojja omusirikira otyo nze ntya okunziba be nasembako okwogera bonna babatwala kati tewekkiririzaamu azange nedda abasajja mbamanyi tebabangamba bugambi kale nze wange nnoonya bamutwala bakyambuzi naye nga Nalongo tutandikiddewo sagala mati twagala nnyo okwogera ku bintu ebimu tubyogereko lwasi bawolereza n'abaami abaami biki nali ndi awo nga ndaba omukyala ajja ku TV ng'akaaba amaziga gali gonna ag'omukiwanga era ddala agamba agumikiriza Samone ebbanga lyonna Nalongo bange naye bamugoba bamufubutula nga tulina kyokwatako okujjako akagoye nga wajja obuzibu buli ki obuzibu omusajja amukooye agenza okuba nga takyasaana kubeera maka ekyo si kituufu omanyi si kirungi kudisikasinga ku bintu byotategedde bulungi nalabye omukyalo oyo ng'agamba nti omusajja adde amaze emyaka 10 nga tajja waka eza babadde beekuwadda kati kyetaaga tumanye buzibu ki obutuukusa omuntu ogamba nti kati n'okubeerawo takyakyetaaga agende aba akooye abadde era yakoowa nti agumikiza tuli ku nkola eri yagumikiza musajjawo ajja kukyuka nga wobyogera nti ajja kukyuka amale yeetereza akomewo kati amugumikiriza emyaka 10 abamugumikiriza ate nga muleeta abakasajja mu nnyumba z'abasajja abamugumikiriza nemmwe ne muwasa ate ye kikubeera talina kyeyakolako kale n'omusajja ng'ayagala akulage nti yenna nnyini nju n'agamba kale muve mu nnyumba yange kati kyogezaako okutegeeza abantu mugumikiriza mu ngeri nnyingi kati ensonga za Nalongo ezo zinsusa okutegeera lwa nsonga situmanyi waliwo ekitagatta bulungi wakati
kubanga gedde nti emyaka 10 nga tajja waki waka obusungu yabujje ku kyo okujjayo ne bakanyama ng'omanyi ayinza okuba yabadde eyo obwavu ne bumuluma nayagala dde atunde ebibye atunda ennyumba ewali omukazi alina n'abaana 8 ate yo abasajja oyo bagamba akulekawo n'obaana 12 yakuleseewo ddanga gw'oli kukiriŋŋumiikiriza mwami ajja kukyuka ebintu by'ekidongodongo saagala twongere kunakuwaza mukyalo oyo tumuleke kuba okuwangula obufumbo okubufiiramu kati yagambye yakafumba nakitegeeza bugaanyi tuleke kooti emuyambe ate omu amagezi ki nga afuna obwenkanya kuba kati awo tewakyali kyakuwumbiira kituzza tolaba tewali magezi nadda egyo emyaka tebakyagiwabula kuba takyasuubira kuwangala nnyo nti afune omusajja omulala kati wano nze Ssaalongo wankyayira wano nze nyangu okufuna ntwala kubanga omuntu alaba nnyonsa n'agamba ekitegeezanyiza n'omuzaayirayo omwana waliwo omuntu nga kireke jalabika bubi tumuveeko Nalongo kulikayo nakulabakaawo omanyi n'engeri gye mbuze nti no ludde okulaba ngeze okuddamu okulaba ng'onyirira nga olina olabika bulungi naye nalikaawo maye oli kyali wange eyo superman nga tuvudde mu bya show Nalongo oli kyali wange ndi kyali wa ku kibumba nga tuvudde mu bya show kati nkuwemu Ssaalongo nedda ebyo birala obeere mujja wange namba nedda ebyo saagala oba kati oba namba nkyali bize mubasajja musobola okyali bize oyinza kunyanga ffene kyonna kyekiri naye nze kyali bize ebyobufumo tujja tubireka gwegira ng'ofumba naye Nalongo oli kyali wange kati limu mba ndi awo nga nkulaba mu kooti awo nasobola kulaba wali eri walimpo wali nga bakuleesa emisinde naye ne tuvaayo nenkulaba nga oli mukomera nendala Donasia omanyi tiktoka munange nga ali mu kwebazaga Nalongo nkulikayo ki ekyatukawo ekyatukawo just twasanga omulalu ku kyalo omulalu yaani ombuuza kyatuukawo saagala ombuuze nga bwe wewa ansa twasanga omulalu ku kyalo omulalu n'atabangula embeera Mungu n'ataasa inshallah just ekyo nanti Donasia bagamba nti simanyi ki kyamusibya Donasia ki ekyamusibya eyaliyo Donasia bagamba mbu avuma abantu mbu kuba nze tanvumangako nja kiwaako obujulizi ng'akoze eki ng'akuvumye ate bwe nayogera naye bo bagamba nti basooka kwekubira amasimu ne balyoka beevumeyo bye tulaba abali out social media kati nnoonya omukyamu n'omutuufu bakyambuze olw'ensonga ono agamba nti bo kontenti waabwe wakuvuma bamukola bwe batyo beekubira n'agamba esi osirise nnyo ngenda kuyisaamu eggaali mbobo bakiyita bo babeereeyo kati n'akuyisaamu eggaali kati ate ono omulala akwagala ye n'avaayo n'adifendinga esi okitegedde bagezezaako okuŋŋamba ebintu byabwe balina emizannyo gyabwe eri mirala kate waliwo alumirirwa najja ayingira mu mizannyo egitabadde kiti abaana ne bamwokya nokimanyi wali abaana abaliko ku tiktok kale si ku tiktok but on all social media platforms ngolaba Facebook nga beekolamu nti no nze ndi timu naddala bakuba n'abayimbi nze ndi timu Donasia kati ng'ekyo ekintu ekituukawo bwe kityo waliwo abakigenderamu anti abamu bafuna sides otegedde naye kati omuntu watuukira okubeera eyo ng'akuba essimu naye agenda kuyisa mbuyisa gali nga tebiriiyo kati gwe osinziirawo gwe gy'ova okubeera ng'ogenda kufiira mu byotamanyi anti obuzibu waliwo abantu abamu nga balina akamanyiro kangi ate akamanyirako kazaala obutatya buli lweweefuula mbu gwe osobola okutereeza buli kintu osobola owabula buli muntu ofuna ebizibu wabula oyayagadde omuwabula yogera n'oyagala okwogera naki kwogera naye kubanga bo bandaga n'ababuuze lwaki muvuma abantu bwonanga obuza sayidi eri oba n'abafunye ku kooti abaana abo abasukka 5 bambuye lwaki bavuma abantu tukyalina gye tuli mu kukanyako okwogera ebigambo ebinene nga bayombagana njagala bagende nga babisabikasabika bireme bakusa gye bujja olw'ensonga nti era osobola okuba nga oli muvubuka muto ng'ebigambo tebikuafekitinga n'otuuka n'ofuuka omuntu ow'emaanyi mu ggwanga nga bakomyawo ebigambo byewakolanga ki byewayogeranga ne baŋŋamba bo bazimba bati omusingi gwabwe era tebiba bya ddala ate Nalongo tebiba bya ddala kyo kisobola okitegeera naye olaba eno tebabitwala bwe batyo anti kati mmwe abatabitwala bwe bati muleme okuyingira mu bizinesi ezitabakwatako kitegeeza abo bizinesi abato bwe bagikola ki bwe bagikola era nagamba nti Nalongo ngenda kuyisaamu eggaali naye sigenda ng'egyoli muka musajja sigenda kutyobola nnyo nagamba Nalongo mumpinga obulamu bw'ensi eno naye tewala Nalongo kale tugaye ffe tubiriimu abampisizaamu gwe yateeseza naye tino ngenda kuyisaamu eggaali ate yavaayo n'amusiba no
waliwo omuntu wotukanga entegeerayo just ntono bw'obanga olumba nze Naalongo sooka ofumitize nti singa natandika okwanukula onansobola otegedde kati waliwo omuntu atuuka ne muteesa nti tweyiseemu eggaali kati ono naakwanukula ebigambo nga byogere n'owulira nga akujolongodde noyanga awunza abo byayogerako n'ogamba okitegeera kati ate abamu ne bakijjamu obusungu naye nga ate waliwo n'abalala abayingira mu lutalo nga terubadde lulwe n'osanga Naalongo ng'ayomba ne esi gwe noyagala okubeera defender wa esi nga toli muganda we si mwana wa nnyoko tolina bw'omuyita kati gwe nodda ku saidi ya esi n'onvuma you know oba weegase mu lutalo tali luki ate nze bwenkwanukula n'ontwala ku poliisi okitegere kyentegeeza naye gwe oba weeyingiza mu lutalo utakola ki olutakwatako buli muntu abeere mu layini ye omuteebi w'omupiira tafuka golokipa kijja bayisa bubi buli omu yimirira wooja bino ebisi yakulondawo kyolondawo kyotwala oba nti ye Naalongo waliwo neriijo omuntu gyolaba nga egenze kati nze Naalongo nyina sikyasobola kwambala gisring ku beach naye ate waliwo akaana akato kakyasobola okukola ki nina okukkiriza nti eri riigi ya gisring ekoze eki buli muntu manya emyaka gyokola ebyo ebijja mu myaka gyo period osirike oba nti ye Naalongo kitone tutubeera no ku S Media Uganda SC nga bulijjo mu kitebe ky'omukwano abatusose bawako nga omumanyi tusooka kwogera ku bibadde mu ggwanga ebitambula naddala kati social media Naalongo tokyasobola kuscrollinga bwoti notamulaba okitegedde naye ng'abaana mbakubiriza balekerawo ovuma abantu mutasobola okuba wakabi nga tokuma tebitunda ebyo ebiriwa ebyokubeera nga tovuma bagamba mbu tebitunda ebitunda byebyo kuyisa muno galibwe n'omuvuma n'omuze n'omuvungula n'omuvuma bajeyiseemu naye abalala balekerawo yingira mu ntale ezitali zaabwe zijja bayisa bubi pressure nyingi nnyo ku social media nze nga sirinaako pressure anti gwe toli mu ebyo naye kati kati n'emboozi kati etambula ennyo lwakuba twagala nnyo gigendamu ya mwana amuyita Samantha Birungi balina ebizibuzibu ebigenda mu maaso social media naye okitegera ebintu bingi nnyo ebibaddewo ne bamuvuma leero omuliro guntimaye nabadde nzira nerabidde kyaki yange nabadde ero njagala kukolayo live onyumye ne bakadaama abo njagala kumanya kadaama be basinga obugagga omusajja abba kadaama abatereka sente z'ebibiina mu kyalo babba kadaama abaguze ente ne zibbibwa babba kadaama njagala kumanya obuzibu buli ku kinga bawe bakiŋŋamba kubanga sikitegeera kati obwedda baŋŋamba Naalongo omukazi yabba ente zaffe mama Fina wuyo avuddeyo amuyamba atubbire ddala Naalongo osirise batubbe kati ne ŋŋamba kati nsirise bababbe kati ŋŋambaani tubakolere ki otegeera kati waliwo ebintu byotuka nononya ne bwoyinza obbiyogerako nekikola ki newunya lwaki tibawa sente zaabwe kitiibwa ng'ate zibamenya nnyo oyi nti yajja yali muwala mulungi nnyo n'atugamba atugulize ente ne tugula ente kati ate ente zaffe atugamba zaafa nente yatulaga mirambo gyaki gya nte ente baziziika ani yaziziika mbu wempulira kati nosigana nokunanya yabba nte wabula njagala kujjukiza bano abawaayo sente mugenda temuna bizibu bye mugenze kukolerera beerabira oba nze njagala nnyo sente zange oba bwavu bwe nabeeramu ebbanga mbutya saagala nnyo ekintu kijja kukwanyala sente zange nga simaze kulaba kingasa kitya ate olaba bakadaama bano babeeraawo kati olijjukira munnaabwe naye yali kadaama nga bo n'abeerawo najja n'abagamba mbubagamba mbu yagendako ku faamu ne balaba nga ente nogamba naffe katugwese kugamba babuildinga trust eyo amazima okwegomba kirungi era ffenna kikitukozesa ennyo naye kakwegomba kintu kyotasobola kutuukirira lwaki oli Kampala nga weegomba eby'Amerika oyagala okukola eby'Amerika e Uganda onaabikolawo mwegomba ebijja mu legiyo oli mu nnyumba oyagala omuntu akulundira ente kitegeeza alina omukisa mungi okuba nga yafudde ate era omuntu abaako n'ebizibu naye ate osobola okudda e Kampala n'ogula ente otegedde kyentegeeza anti oyagala nnyo ente genda okole sente okome weegulire ente anti oba tolina woogirundira kati ono yabagamba tina alina wagenda ogirundira kati gwe atalina woogirundira wali ogenda ebweru wagenda kukola ki wagenda kugula nte bazikulundire kitegeeza era ebyo wagenda okukola byosobola okwekolera gwe nannyini sente kati bw'oba nga zikulemye gwe okweterekera guma bazitwale bw'olimanya nti sente baziwa ekitiibwa kwe kuzikuuma ojja kuzikiwa balekerawo tukaabirira nze bikyennemya okwogerako ate nga mbaagala nnyo abawala abo kuba njagala nnyo abakazi abakola nze
neba kati bali mu inbox yange noonya bwe nkiyingiramu kikyo ansobedde tubeewo nalo bwe mbaba kakasange sente bazimuwanga bayine ente bafuneyo mwagende bagende mu mateeka naye ate bagamba mulwadde kati simanyi kubiri kiki bawakanya mama fina utamujanjaba nalongo inacho otamanyi ku mateeka kale otuso kubo kimanyi ebintu bye mutakola ati pepa waka ati oli asono ga wazimpawa bwe mbanna zikusindikira nga nyine kwa kafonti nazikuwa n'abali ebweru balina obuntu baba wasindikira sente era bw'okaleta amateeka gaba kusaidia awo tuli olina okuba ngaolaga yazifuna atya olaba naye banze esinga nkwata business lekuwasira ku mobile mo tosobola gamba nti saazikuwa oba olimbyemu awo kitegeera so balina soko bazimuwa batya naye nze abasooke bamuleka awone basibe omuntu omulamu bagamba namuwolereza saamuweza kubanze siri mukwano gwe situmanyiganye tuza nabutabeera ba mukwano gwamuka omusajja sinoonya nnyo ba mikwano olina engeri ekintu ekyo gyokigumizaamu nokulowooza nti tetuliyo gye muli naye nange njagala nnyo mu nfaanana ebintu ebirungi babikoppa atugera kufaanana naye sikati ate oyinza kuwunyanga ffene omukazi bw'azaala nga nakyo kizibu kirala ojja kuzaala omwana bakuyite jajjaawe ng'ate gwe maama we kyangu kirungi nnyo okuzaala omwana nga baki bagamba oyo maama we esmedia esi wano ku esmedia uganda bamanyi oganda kwata nze okumanya ennuma nendaba ekiwala ekito ekirungi ekirina figa ennungi tekirina yadde omwana oli kusendeza musajja olya gwani yagana nampa sente sikola oba nkuwe futures band nalongo kakati tugenze mu kitebe ky'omukwano ebyadda nalongo wangi omusajja abasajja beetamidde nnyo okuba nga baagala sente nga bajagala bati bajagala era nga omukazi atamba ku sente nga saagala ayogera ku nsimbi yange ensimbi nga ngikukulira wala era abaana babeerawo bakaaba awo ne gwe nalabyawo ngaaka omusajja alina sente nga yazimwa naye mbulaavu kale ye yazimwanga onaga byalaavu era tusobola okutuuka eno ng'oli yawasa nadda yazimuwa ali luddawo era kadaama otegedde naye tubibeeko abaana abo bannuma kuba babonaabonanye y'omukazi ayinako mawabufumbo oba mu relationship terina weeyina kukoma wabula bbaawo kisinziira gwe mu bulamu bwakuyamba kyenkana ki naye abamu abasajja mubeekaka omusajja n'ogezaako kumuwa sente akwagala era muleka azirye naye magezi kigotuwa abasajja omusajja omuwa ku sente si kibi sisaagala tukifula nnyo big deal kati nze salongo wange nga yeetagayo kasimbi nga simuwaayo ng'ate akasimbi nkayinamu naye ekibuzo kiri nti ani gwowa ati bagamba nti omukazi wakutanga okuwa kasente kekamanyira okutandika okuwulira kisinzira yakulirawa era tuba wali abasajja bagamba nti nze sente y'omukazi tonyumiza aliwo ne gwe anti mulangira nga temuli bange funa emirembe va ku sente y'omukazi amazima gali nti bwekitandibadde kizibu omusajja yandibadde yakola buli kimu ewaka naye waliwo wemutuuka nga mwe nebbawo nga gwe omwami n'omukyala bonna bakola kati mukubanga bakola bawo naganalongo mpayo miliyoni 10 olwokuba nti akolerera gwe tewali nsonga lwaki simuwa miliyoni 10 mukitegeera akozesa ebyayagala naddamu nazikola ki nazinziriza kuba mu bufumbo mpuliziganya nankwatagana nnungi naye mmwe abamaama amaka mugafudde balakisi abamu gafudde gye mwagala omalira entalo zammwe buli alina ekyamulemu ayagala yingire nakyo ennyumba y'abanti si kyekyandibadde ekituufu kyensobola okugamba saagala bakikulembeze munawo omusajja seenanziba kisinziira waziwa musajja ani ana abasajja bagamba batotanga okuwa kasente tanga kulangira banga takyakulira alaba akuliisa alaba ewalikoze yabikola buli kimu akikola kisinziira mukazi ki mwana abasajja baatabuka bona omusajja gwe basalidde kati omusango emyaka gyegyo ali mukomera yabbi sente y'omukazi ewaka omukazi gyagiteeka najja emiliyoni 7 naye omusalira omukazi teyasaze omukazi yafuddeyo amwinamu abaana mufumba maze naye emyaka naye yamusibye bakukwata ku sente ye awo olabire sente awe tutuuse abakuba wange nandi musonyi ate nga omusonyi olwensonga sente baseeka mu banka si munju kitegedde yagibye ku mobile money mobile money pini yagijjawa laavu kati toba yali laavu kati
funa damage ya laavu olulala otegere bakola ebintu lwaki osibibwa munno nga gwe wamulaga ne pini yo kitegeeza sente omukazi yenna alina okuba ku musajja we akasente kyengezaako kugamba Naalongo nti bano abadeetinga obudeetinzi balina kukomawo ku abasajja balekere awo tukaabirira nti omusajja yabba sente za okudeetinga kyeki mu Luganda twekwana bwekwanyi nti omukazi namuwa akasente omusajja namuwa akasente kange nga ndi kukyeyo akatutte ate lwokuba laavu mukwekwana okwekyeyo obuzibu obukirimu ti abasajja bwe bafunira mu magurupu mu gurupu zitya bayinza bakisinza oleeta obuzibu abantu ababeera mu kiyumba abantu bakola nnyo ate bano obudde bwesimu kati abamu n'omusajja gwe yaleka wano batuka ne baawukana ng'alaba nga ye atamuwa budde otegedde kyentegeeza kati bw'alaba nga ye atamuwa budde ng'ate ono gwe yasanze mu WhatsApp gurupu alina obudde bwe bungi nnyo kumbe ono agenda sasulira obudde ono bwamukola ki bwamuwa alanga okusindirira mama wange mulwadde abaana si bali mu kuddayo ku ssomero amuzalidde by'abaana babano kati nyina okuzzayo abaana bange ku ssomero kati olw'okuba ono alina obudde bwamuwa obusanyusa gwe ali mu kukola kyova okwata essente ze n'okola ki nabalandira olire kati bannaye mwana wange bamusaze kiki ekyo kyova okwata ensimbi n'omuwa okitegeera so kyensobola okugamba simanyi tugenda babuulirira naye omuntu ondoza bw'anaalaba nga sente zazigabye n'akolerawo era aliddamu omulundi omulala tegende nti nyina ozikola ki nyina ozikuuma kubanga baagala nnyo obudde kate ekiba mu budde ono amuwadde obudde n'awunzika nga byonna byakoze akoleredde ono olw'obudde bwakoze eki bwamuwadde nze kyesobola obbajjukiriza kiri nti bwe baali bagenda kukola ki muwa amagezi tuve wano wakadamu oyo omuntu bw'oba wali ogenda okukola ki ekyakutwala bwe muba mwali bulungi bamweyi wano nayo ki kyensobola okugamba abawala abagenda ebweru sooka otunule ewammwe gye wava baani abaakulabiriranga nga tokola bameka abakubiranga essimu okubuuzaako nga tolina kyakulya bewakaabiranga ebizibu baakuddangamu batya kati gwe amaanyi agakola senezo nga bw'ozigaba ogajja ku kiggwani yakolanga nga bwakuwa babayita amannya ag'olusuutirizo negwe wayendako nga mwedeetinga kati akubira essimu kuba oli bweru naye eyo ennyonyi si yammwe eyo ennyonyi etwala buli agenda eringa takisi kibi nnyo nnyo nno omuntu okugenda ebweru n'okomawo ng'oli mwavu bagamba yagenda ebweru ne bimusala n'agenda kati balaka okulaba nga gwe ow'ekisiraani sente yakadama ng'ewooma abasajja be bagamba ye ne mukwano gwange yekiŋŋambye eggulo bagamba kwana kadamu osirike bakyogera naye kati njagala maama mwetunulemu mubuuze okola sente mmeka okola emitwalo 9 omutolosi kale ye kale baba tolosi bagezaako kinyonnyola nga bo kale bayinza okufunayo obubiri naye era sente ezo ntono nnyo ndanga ku Uganda okitegeera kyokka ate kati gwe mu kuzigaba olinga alina saponsa ogaba bagenda okukolera ente teri muntu agenda kukuuma sente zo nga gwe nannyinizo teri agenda kuvaliwinga sente zo nga gwe nannyini ki nannyinizo naye gwe bw'oba wewaddeyo kuzigaba zigabe kasita gwe okola gwomenyeka nze sikulinaako obuzibu gye ndi ewabaze neebase ate nze zanga ani anaazibba kubanga nze wannyo ekitiibwa era nzikukulira wala Media Uganda muline AC Naalongo wanje ennaku z'omwezi zigenda kuba kunamika ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga okutandika n'essaawa 10 mukomusajja ali ku Tavani Woods jangu omulabeko abasajja bange bonna siina gwendeseeyo Saalongo muyina wali mu bitiibwa Futures Band wali mu bitiibwa bonna abaami bange nzize nabo andi kati mwe muyina obuzibu obeera n'omusajja nga tomanyi nawaagwa ne kati nze nyina omusajja wange yali mu nnamba mpaka mu nnamba 2 ye Saalongo ate wano Futures Band tobibuuza bingi wabula gwe jangu ku Tavani Woods totabula mukolo ki ekigenda okubeera ku Tavani Woods bagenda kubaayo abantu aboogera ensonga entuufu okuyambako abantu okulaba kiki ekimutawaanya tukyogereko jangu na bukyoyagala okumbuuza mumpeeza message nyingi munkubira amasimu oli muntu awo badda mukuba mbeera bize bannange nenjako era ssaawa 10 buli ayagala okumbuuza mbuuze ate buli omu nja muddamu kuba olunaku naluwadde nga lwawa Tavani setemeka okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 emmeeza emitwalo 5
naffe tujja kubeerayo okusinga njagala abafumbo mujje mu bungi ffe tujja mwena mwe mujje ne mwe bensembyayo sinza kusooka kuyita mmwe nga tenwanirira bali abalina abaana mu nju nina kusooka kusaba nti abafumbo omwami ndeetera mukyalawo omukyala ndeetera omwami wo nammwe abanoonya mujje mu bungi kubanga mba nyina okusooka okubuuza esi lwaki olina emyaka egyo nga tolina musajja ntegeera omuzeego kibbuba lyolina eringi oyomba nnyo tusooke twogere ku muze oluvannyuma tunoonyooyogera ku myaka abantu n'obatiisa omusajja bwajja mubuuze lwaki wenkana bwotyo nga tolina muki tutegeere akuba abakazi taleka ssente z'akameeza waka onasooka kumanya kizibu kya muntu noleka okiwe ki eddagala abaami mbalinze muleete abakyala abakyala mbalinze muleete abaami nammwe abanoonya mujje mu bungi ngenda kujja n'ekitabo kyange kwolwo kigenda fuluma ku ofiisi emmengo kwolwo nja kutambula nakyo awo egenda okugira mujje mu bungi nja kuba wali nga waliwo abawandiika buli muntu wandiika ekizibu kyokapapula kyoyagala okubuuza ayagala mulujjudde bakuwa omuzindaalo ombuuze oyo yenna alongo kitone mwena tabanuuza ennaku z'omwezi nga 3 awo tabanuuza abayimbi bangi abagenda okubeerayo bangi by the way nga mugenda okulaba ku posta awo bigenda kubeera bingi sabakyala abafumbo nga mwe nalongo mutera munoonyeza ku simu ne mutamufuna ne mutamufuna tabanuuzi kabuusa omuntu yenna nga nakyagala okumbuuza munkubire ku simu yange eri 0753536334 ne bwenkubira nga eri bize nyiikira okube mbanja kumala nkole ki nkukwate nenga esinga bulijjo so ntwala omukisa bagamba yo temwebuuza naye otumirako ku bbaawo esi kale tumirako ku boyfriend kutumiddeko olina gy'oli weemanyi weetegedde bulungi yiyi ontute sipiidi kituufu yeemanyi era yeetegedde until when it's official akimanyi nakimunyonyola wepaka kimala kubeera official netusooka twogera amannya ge naye ebintu by'okweragalaga wano omuntu tali official twakiteesaako so manyi buli kaseera obeera ku show zino kankuleke oba tutumiddeko ono nalongo ogenda kunkyayo omusajja ate nze omusajja singa mbala ninawe muyita nandigambye nakukyawa omukazi atasobola kwogerako aba akulimba kitegeeza muba bangi yemanyi lwaki yemanyi ngenda mukubuulira bali eriwo tebagamba muŋŋambe mukama erinnya nja kukubuulira kale abasajja mulabye nnyo nze lunaku neeyongera obbalumirirwa sente bwe zibamenya abazirya batabasaasira kyokka batasobola dde obboogerako naye nga esi wano esimedia uganda nalongondeka so muyinza okwebuuza t-shirt eno kuliko joyster nono yateekamu ssente joyster fashion store onasangibwa ku Ham shopping mall edduuka U73 U74 U75 ogwenna ayagala okunyuma ayagala okujooga ayagala okunyirira nga naddala gaffe abagenda ku show ya Nalongo abanoonya genda ku Joyster fashion store kufuna ku bwambalo onyumye ebintu ebimu ebibalemeseza n'okubanga mufuna abakazi n'abasajja mwambala bubi baddiya mwambala bubi so mugenda ku Joyster mubenga ate mugenda kubanga munyuma mwambala kama mubenga munyuma so Siop advertising agency baronno bakafulu bakakensa mukuba obulango wega kubira kalango ya kagende ku TV wega kagende ku radio wega kagende ku social media ate obaawo yagala wonna okagala gendaawo ku Nasa Road bakubire kawempe bakubire ku namba yabo eriawo bajja kuba watuukako bulungi bagamba yaga kalango kachikachi byonna babina Satellite Hotel banno basangibwa Kisaasi Chanja Road baina rooms enungi baina parking enungi gwayagala okummulako baina Satellite Health Club gwayagala ogenda ko musauna yagala ogenda ko steam bath yagala ogenda kugamba bakunyigenyigo obenga olabika bulungi obenga onyirira obenga watojoga ojeno ozimbe nga ffe tuzimba genda ku Satellite Hotel Kisaasi Chanja Road Nalongo ina kyotugamba sirina njagala olanga empa nnungi nsuso giranga iranga ate ng'ogiteekamu ku bisoko irange mudoboze eggonokerevu nyiza gwe abatandika nze ntandikirawo mbadde nkyakebera kaposta kange bambi kale leero binnemye mbanungi ntandise naye abaagala emmotoka mujje Makindye kuva Nungi Motors tulina emmotoka mu buli kika kyonna kyoyagala mujja sangawo future husband naye sigambye nti ate mujje mumwetege
ebyo naye ate era naye mububira ebyo byonna byogere sibubira kubanga ne esi naye namulabye yazze n'amaanyi ate ndabye nga futures band ate atunudde side ene wali omweru kati simanyi oba onaasikazaawo omuntu naye ajja kuba bateerakawo enamba y'essimu abagala emmotoka mumukubire mumale ensonga ezo mumpeeza nnyo message nembaweza nembagamba mumukubire ate ng'olinga gamba oyagala ntuule wano osangewo nze kennyini sibeerawo buli lunaku mba nsaba mumukubire nze bw'oba onjagala tuukawo nkubire nja kukola ki nja kujja ate no mwebazeeko n'akensisi okuba bantaddemu ssente mu sheeno okulaba nga mundabako mu bitiibwa tukulaba onyiridde yinza obutanyirira bulina onyirya naye lero omusajja omuddugavu osirike tobonaabona nansi nze nnonyamu eyafuna omweru sigambye nti nobayo nenze sijja kuwanirawo munnange kale yabadde esi Brian abadde ku kamera netujja kumalako olunaku olwaleero naye nga mbaagala gikuddemu olunaku oluddako maasa